actually going. Wano haja ali msete ngambe. Simanyi mwami wange oli musente mbunonga nno. Mbugwe pima. Milioni 10. Akamoto kakona kabiti kali kumucho. Aje katugende. Haja singa ngolide shete isha leo. Haja to. Ngala de mwafana ne ngomugole. Machita haramai. Machita haramai. Yes. Haja shete haja to ngolide shete. Ndimi kwegera gera nyamu mikolo nyala kukidamu ya. Milioni ngambe. Awali mu milioni ngambe kati. Yanyeza abantu luli banga munna. Munana. Ana omchalo mtata msente. Bane tusale Maria mugena sale kiso. Kankulere. Tula wa. Bana Maria mtakumenya. Sata zina shifura. Tugamye sale ebisolo today. Era buli asobodde asaloba embuzi abagagga baide basale. Abasobola nebachasa. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku Muzikiti gwa Old Kampala. Tuze kusala olunaku olwaleero newankubadde ntuusereeti mukko yeddi eno bakeera nnyo kugisaala basadde essaawa ennungi 2 n'ekitundu ate nga abantu ebintu by'okukeera bibasumbuira ddala mpozi bw'oba oliawo n'ejjaamu. Abantu tebadde bangi nnyo era nga bw'olaba mu kavidiyo ako naye ng'ate alhamdulillah tukikwasaganyiza. Nsinkanyeko Dr. Kulthum ne bbaawe, nsinkanyeko Mariam Kasirye, simanyi baserebu abalala abakyala n'abaami gye basaalidde naye ntera nnyo okusaalira naddala abantu bange babeera bali. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale nnyo okusiiba. Olunaku lw'ejjo nalabye abasiraamu bangi nga mulabika ndowooza musiibye ennaku zino 10. Tusaba Allah azituwemu obulungi. Naye nza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi munyumirwe. Mariam. Okalebe DJ. Kano kandekera makampe kaneno. Oh my God, it's so beautiful. Sorry. Bandange badia akantu mukalabye. Bana muri mutya. Tuli bulungi. Kamera. Mashallah. Ne hajati surina kunyuma Maria mwami aliwa nga bwe kugambye ali mu kusala tubadde off camera obingambo ali kumuzikiti agase tewantuuza mu bigambo nti ate omwami namulabye ate ne simukwata kamera tali agase kusala banenga munyumye hajati surina kunyuma hajati Macho sasa ameka? Market. Actually, before Star was started, so this Star was building it. Ghana West. Maria, what did I tell you about China? Imbilabye. Yalowooza mwami. Wali ku lugendo ngolowooza mwami. Nange nenelabira okwegulira. I have this. Kalumanya magenda kangabi. Ako Mariam kagenda okuwa. Sekali kugulosa kali mukentwala. Katwale. Kakwali. Otherwise bambi mufananye bulungi mwebale kujja kusala hivi. Nawo onyumye. Nange nyumye. DJ internet is very happy with you. So Bagamba webale kwambala bulungi.
Tukyamansula mansula bitategeera. naye wabulaja eggaali yo tekoma Kati ayambala bulungi yes. Bantu bali basanyufu nnyo gy'oli. I'm so happy. banaye netaga mukolereyo kapare Kache? kapare Kapare. Akapare kache. Kapare ko kwambala obulungi. Eh! Oba kashukuru kagamba. Jakakola. Kapare. banaye kati wemuvaano muddawa Madam Yantwa. mugenda akakulya Then we dine with our husbands like in the evening. okay wow mashallah naye nga bambi mwebale kunyuma Wale kusema. mariam mwebale kunyuma nakwambala bulungi Mashallah. you are very good inspiration to so Yeah, many to the young girls. Thank you so much. Thank you. kaja timukoka kimulina eri abakyala olwaleero mbatanekaanekani Abakyala bambadde bulungi naye nga sinaba bubaka kutuba ebadde ennungi nnyo batusomeseza okubeera tolerant. Batugambye mu nsi muno buli omu yeetaaga munne buli omu yeetaaga munne kyokolanga Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga engaging abantu ab'enjawulo abali diverse nti naye baganda bennyini ab'ekika ky'Abakuraishi bamulwanyisa at least yalinawo abalala tupartner with okulaba nga essaawa zino weetuli so tulina okuba nga buli muntu tukolagana naye bulungi batukubiza okusala ebisolo leero bannaye tusale Maria mugenda sala ekisolo kankulere tulawa banaye mariam takumenya satazina shifura batugambye nsala ebisolo today era buli asobodde asale oba embuzi abagagga baithe basale Ate abasobola tebatasa. oba zino egundi ebisolo ebinene Engambala. eŋŋamiya ngamiya wano mu uganda abagagga bali ngamiya camels Eh. bazisala abagagga ennyo Enyama ewomera ddala ya kabe. omanyi ebyo ebisolo byetusala leero one tukiza akalombolombo ka nabbi Ibrahim ne Ismail but besides ebisolo ebyo bigenda tutambuza byomulkiyama omusana gujja kuba gwokya nga tusobola tutambuza Nga kigere batugoba emisiri. kati gw'onoosala akabuzi nga nasobola katini otuula ku mbuzi kati Ate nosala nabo ekisolo nga beera ddala obusobozi. kikujjamu nga kinasula kirozo Ate ate Hajjat. didi olina omubiri kati ono alina sala kisolo nga ki Ndowooza nte. ng'ente kati gwe sala ente Ate gwe kati nsaba allah ntuse ku ddala ly'ente wangi nsaba allah ntuse ku ddala ly'ente Allahumma amin. Z'embuzi. Tonna ojja kusigala n'embuzi ajja but dijjako for now nkyasala mbuzi ajjako ajja mutambuza Oyo bali serious oyinza okugamba kuyamulkiyama tugenda nkya naye bakyamu tugende Tutuusa olina okwetegeka obudde buwedde. kituufu ebisolo ebyo bitutambuze okimanyi kirungi nnyo nsala ebisolo kati singa tebasala kisolo singa bana balenzi tugenda basala leero Yes. singa tusala bantu singa tusala banne baffe abalenzi Nabbi Ibrahim yali agenda kusala mwana we. Ismail Ismail. kati singa ngenda sala bubu yes Nga nina tuba omuyeka tunasala mu- ebisolo nga buli yidi osalayo omu Salayo omwana omulenzi omu. kika bannange era baliyo nga balina obusobozi nga tebasala bisolo mweryako mweka enjawulo ndaba Ate nono baba wa bagamba tebalina na kusembera we tusaalidde wadde katono we bati. Tayina. Yes, oba olina obusobozi nga tosaze toyina yadde okunya ate ennyama eyo wogisala togirya wekka yako nga bireko ne baneighbors okay ate no idi ebeera ya nnaku 3 Ah. bannaye muli ennyama musale leero n'enkya n'oddako. you can slaughter today and tomorrow and after Yes. for 3 days 3 days. okay abale kutuwa omusomo ogwo bahajati mwebale kusiima Ana ensayira abantu. bane omwami wange akuba kasoke mukwate kalaba yennono waali comfortable ku mubiri gwa munne nze ndi maama we aliwa Tauba alina wasalidde awalala. leero tasadde naawe ani yakwambaza leero Nze yeyambaza mu sitowayo kasente k'omwami wange. kaddemu akantu ako Nze tetukawulira yeyambaza naye ku kasente k'omwami wange. n'akaki
Taata yayambaza Kasente k'omwami. Kasente k'omwami. Yamuwadde n'abeera n'ashoka. Tabanga mugagga wange. Allahumma amina. Tabanga abuze. Tutandise okubisala. Because of time, nasala wasalire. Then she's coming to me. And I'll be cool. Okay. Mwebale kuumagana. I've never seen such best friends. Mashallah. Alhamdulillah. You people. Buli muntu ku dunia yeetagayo omuntu nga Tauba ne Mariam. Yes. Okimanyi? Yeah. But it's not Yes. easy. Si kyalo. Ne DJ ekyo kimala. Ekyo kimala DJ. Kyekukozeeko kimala. Kimala. Oyagala kugenda. Noonya lugambo. Kulabo oyagala kusokola leero sigenda kwogera. Kale, assalamu alaikum. Alaikum salaam. Administration and Finance, Council Honorable Muhammad Ali Akram, our Social Services, Imam Shafi Kajibu, Omukwano, Shafi Namapura, Fara, Wachara, Nawana, Honorable Kanyele Sofia, Honorable Mania Samurate, Nanti wa Council Wachara, Omukwano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwana Abdulrazak abazadde bo bali wano. Abdulrazak Kakoza abazadde bo bali wano. Yingira Muzikiti naam. Abaana bali wano onenabule onenali Asma atogwani Asma temukola buli okubeera obwatandikidde buli muzadde omwana wo abaana mugende awali abazadde mu mwasalidde obwawo waliwo abaana bali wano bali abazadde olwekiyamba buli mwana n'omuzadde beera mu kifo bwe mwasalidde. Akasoke mbabuzeeko kati. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Abanainga munyumye. Jango obuze. Wasinzo okubula. Munyonyi. Wasinzo okubula dija. Haji. Obuze nnyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ekitambala wakirabye. Ekitambala bakita Arafat. Ekintu mukitadde ku level ndala. Banaye muli mutya? Mwebale kweyagala. Amina. Banaye hajati nga wangulidde ekiteteyi bbeeyi. Bana mwafaanana ng'omugole. Bakita Haramain. Bakita Haramain. Bakita Haramain. Yes. Haja ekiteteyi hajati wangulidde kasente kawe. Ndi mu kwegeraageranya mu mikolo njala kugiddamu mpya. Miliyoni ngamme. Awali mu miliyoni ngamme kati. Yanyiza abantu luli kubanga munnange. Munana. Ate omukyala omutadde omusente. Ali musende zitabalika. Justice afaananye nga enfuna ya Haji we. Kituufu era leero buli hajati yafaananye Efaanana ya bbaawe. Kyekisera buli hajati afaanana enfaanana ya bbaawe. Bahaji abali eyo. Bahajati bafaananye enfaanana yammwe. Naye nga
banaye mwebale kwagalana Alhamdulillah. haja twebale ku mahaji Amina mune tukumaganye mwebale tusabira wano haja ali musente nga mmeka Ha, simanyi mwami wange oli musente mbunongana mbugwe pima milioni 10 akamotoka konna akaviti kali ku mutwe aliya katugende Kulthum. mugambe nzija